Omwaka oguwedde okunoonyereza okwakolebwa minisitule y'ebyobulamu kwalaga nga bannayuganda kakadde kamu n'emitwalo 3 bwe bafuna endwadde eziva ku mmere gye balya obutakwatagana na mibiri gyabwe. Abasawo bagamba nti waliwo ebyokulya omuntu byandibadde yeetegekera okulya ng'atandika olunaku. Dr. Arnold Lule, omukugu mu byendya ku ddwaliro li Panorama Med Services, agamba kya buvunaanyizibwa omuntu bulijjo okutegeka ekyokulya nga tannatandika lunaku. Ekintu ekyo bakyotandikirako okulya ku makya kisinziira ku ngeri obulamu bwo gye buli, kubanga waliwo abantu abamu nga balina endwadde nga zirina kutandika na bintu bimu. Okugeza olunaku lwonna tulubalirira, oba oli mulwadde oba oli mulamu, olina okulutandika nga walupulanize mu byokulya. Abasawo bagamba ebintu ng'amazzi ku makya biyamba nnyo okuzuukusa omubiri okutandika okukola emirimu gyagwo obulungi. Wabaawo ze tuyita metabolic activities, oba omubiri nga gukwasaganya gukola emirimu gya njawulo mu kiroomo. Mubaamu okurepairinga cells ezibeera damaged along the day oba along the activities z'oba okoze emabega eri, omuli nerve cells, omuli cells endala ez'omubiri, mu digestive system, mu binywa oba mu zituyita muscles. So omubiri gwa gukola activities ez'enjawulo. So nekiguleetera okuba nti mu process y'okwebaka wabaawo other extra activities ezikozesa energy. Era waliwo ebyokulya bye bagamba omuntu bye yandiridde obutafuna butwa mu mubiri. Birina okubeeramu emmere etangira endwadde. Nga mu lw'ensonga eyo olubuto lwaffe luno lulina engeri gye lukolamu. Tisinsi olunaku lwonna lwabadde weebase olina okuluzuukusa. Naye nga mu ngeri y'okuluzuukusa okwo kyetaagisa n'otandikayo ekintu nga si kyamaanyi nnyo. Mulajja kurekomendinga zikafeini oba okunywa ku kakaawa ngaako. Mulala asobola okurekomendinga okulya ku mmere engeri ekiri nti omuntu agenda kukola mirimu. A food that is rich omuli carbohydrates eziyambako omubiri okufuna amaanyi. Bangi bettanira nnyo bbogoya ku makya. Omusawo agamba ono alina okuliibwa ng'omuntu alina waakiri ky'amaze okunywa. Teryenvu on the other hand is a gas forming fruit, kubanga lustimulating olubuto okukola ki okuproducing methane na buli kimu. So ebiseera ebisinga otandika n'ekintu ekiri a little bit light, ekintu ekirimu a little protein. Osobola okutandika let's say ne glass y'amata initially, njukira twasooseyo mazzi. Ebintu ng'ebinyeebwa ebisiike n'obumpwakimpwaki abasawo bagamba byandiriiriddwa ng'omuntu amaze okulya ekyemisana. Probably oba obunyeebwanyeebwa oba obutungotungo over the what? over the day. Ensonga z'ebibala ziyambako, kubanga ebibala bw'ogenda obyekenneenyamu ebimu ku bye tufunamu biyambako digestive system okuba nti eflowinga, lwa nsonga nti portion yabyo emu ku kibala ekyo ky'oba olidde tebeera fully digested. So kiyambako okuba nti ekyenda bwe kiba kikola kitambuza emmere oba obubi ng'omaze okulya, kiyambako okuba nti tekiwalira. So nekiimproving omuntu okuba nti tajja kufuna birwadde nga constipation, ng'ekyenda kisigale kikuba bulungi emmere. Kyokka mu byonna abasawo basesera ku nsonga y'okulya emmere erina emigaso gyonna egyetaagibwa omubiri oba kiyite balanced diet. Eno terina kuliibwa lumu. Balance nga kuliko ka protein, mulimu zi whole grain, tutera okufunamu zi carbohydrates ng'ezo, n'oku enhancinga system y'omusaayi okukola ng'onywedde ku lusi kakaawa ngaako, because kaawa ayambako omusaayi okuflowinga mu mubiri.
kati kimanye nti ng'ozuukuse kikulu okulya ekintu ekigenda okuyamba obutakuleetera ate endwadde endala. Ebiseera ebisinga abantu batera okufuna embeera nga zino wammanga ziri commonest ziringa nga 3 oba 4. Esooka bayinza okwesiba olubuto oba omuzungu kyayita constipation. Ekyokubiri abamu bafuna diarrhea kubanga emmere emu egenda nereeta amazzi mu kyenda, amazzi ago ne gabanga ekyenda mwegali mangi, emmere eyo gye yalidde nebanga eri too loose, kati ebeera ekola ki? Ebeera eyita mu buyisi. Justin Nakibule, agafeeyo ku Spark TV.